Mama President General w'abasawo b'ekinansi nkusabye ojogere ne tondismfaith ompitire muganda wange mama ompitire balo sigenda kudda ku muzindalo bwenzira mukaba sikoze kubanga obuweereza buno ate emmere weeri mu bungi geti muzigule banakirowooza bajje tulye emmere ku lunaku lw'abavubuka mama akazindalo kakano President General abange gye muli agulumizibwa ennyo Mukama Katonda afaalibwenga ekitiibwa. Bannange Ssaabavubuka weebale okuteekateeka omukolo guno bwe twayisirizaawo ne birthday ya Jjajja Jumba. Ssebo ow'ekitiibwa Ssaabatabiriza nze ndaba kikugwana era nsabira Jjajja Jumba nsabe ne Mukama Katonda eyatuteeka mu nsi ekifo ekyokukyambala. Bannange mwena tusanyusa okubalaba mwebale okujja. Nze Ssenga Kulannama mukyala Jumba omubwendi lwalinzizaako ndyekulula njagala okutwala omukisa okwebaza bakabona ne bannabbona okwebaza abantu bonna abakansiddwa olunaku olwaleero. Bigambo byange byafuuka bitono buli nali ndasana nze tewaliwo omuntu ansinga okwogera naye bwe nafuna omwami omwogezi neŋŋamba ate nkyanoonyaki nga omwana yayima nti najja waana fulumiza epipa nanembeka amazzi omutendesi wa tondismfaith janguwa. Bannange ebigambo byengenda okwogera bino bikulu nnyo ŋŋambijja ate nno ku ntobo ya mutima gwange. Twayina omuyimbi waffe nakati akyali waffe kuba wanzikiriza y'abuwangwa n'ennono Kiggundu basajja baka. Ebintu bino byenjogera bikulu. Namuyita najja ewange neŋŋamba Jjajja Jumba poloti eri ogira gitwagula ekigera nagiguze ku Olifa tugende tugikwasa Kiggundu basajja baka tugimuzimbireko ekizimbe. Twasituka lwalunaku lwa Sande tugimukwasa era ne mugamba mu wiikisi 3 ngenda kuteerako ekizimbe. Mu wiikisi 3 bagenda tandika okuyiwa ki matiriyo tukuteereko ennyumba. Bwe tunaafunayo abazimbi mu tondismfaith bajja tuya mu tondismfaith batuyambeko tuleme ku kostinganyo ki sente. Tugenda nga twekubisiza ebifaananyi nga nsanyuka nga tuvaayo kubanga kumpi ne Serena eri ye Serena yali agenda kusula kumpi na Serena. Nga tuvaayo tugenda ku Serena tulya kimere nga tukimaliriza nga tubasiibula nga tubawa emmotoka nga babazaayo ewaka. Wayita ennaku ndowooza 4 twalina birthday ya Bisaso ng'aweza omwaka nga basooka bampeereza akayimba nga bangamba ayimbidde Mama Fiina akayimba kozi tewali buzibu bw'aba akamuyimbidde nga amuwadde ssente ate waliwo obuzibu oli muyimbi alina kufunamu nga badamu nga bampeereza ebigambo byafukumuddeawo ebiyitirivu. Kumba olwava ku poloti bw'ati ng'akubira munne bampadde poloti naye ekirooto kyange kibadde kya mmotoka. Abantu bano nze ngenda bejjako bwejja ngitunde bagende okujja okunzimbira ennyumba nga tebagiraba nze entambula yebadde mmenya. Ng'akwata poloti ng'agitunda obukadde 10 gitwagula ssente mpitirivu ng'agulamu awo ekimotoka ky'endoza nakati akyakirina ng'agamba busaayana kuddayo kubalabako. Zaali nsonyi zaali ki nga tunyiiga twayita mu kaseera akazibu kuba twali tumwagala ng'ate naye tumanya atukola ki atwagala. Tebinyumizika nga ŋŋamba Jjajja Jumba naye ku baana bano be tulinamu kirowooza era tusigale nga tugula Kiggundu kubanga bwe yajjanga we tuli nga tulina omuwa obukadde bumeka asobole okuwaako abaki atungale ku baana be tulinamu kirowooza abangi ne bwe tufuna abaana bana
tebasobola kuyimba nnyimba za tondismfaith kuba ne zayimba zaffe. Jjajja Jjumba yaziyiiya yamuwa ebigambo ye n'akola ki n'ayimba. Ne muka tosobola kuyiiyaayo nnyimba zaffe empya naga no nazino zange batandika okuyimba nga tutandika kuyimbirawo tufuna abaana baffe wano nga tukola ki nga tuyimbayimba mwa naye ndowooza mulabye abaana kye bafuuse. Maama nkwebaza omwaka ogujja sigulinze nkuwadde emmotoka sigulinze nkuwadde emmotoka era enkyaka bagikeeze wantoni bagijjemu buli akasimula konna naye zange era ziba tezizasimula naye njikuwadde ndi mu kika kya gaya njeru enyirira eringa omusoto omuseera bwembadde mpita nayo nga bangamba ko basigaza gaya mu nsi enyirira eriko enamba puleti mpya naye ng'eri ku UAP njikuwadde. Sebo producer tukwaniriza webale kumisikinza muziki bajita kumisikinga ebintu bino no Jjajja Jjumba naye si mutuufu kwotasoma nowaza omukazi atasoma bintu ebyo tebiba bituufu. Jjajja Jjumba yangambye manyi nafunyeyo producer yo naye ebyokwebika engeri gye nina abantu bangi tebiriyo bulungi twandifuniddeyo omusajja oyo ekintu ekyokwebika ekirungi ekigumugumu. Sebo nkuwadde ekitanda nkuwadde omufaliso n'ebyokwebika byonna nga bwe nkuyiyiza entambula Katonda abajjajja akumulema.